Manya abakyala abasinga balowooza nti okubeera awaka ojja kaddiwa osiiwuuke kugamba ne weegomba bali banno, naye awaka wennyini osobola okukolerawo n'obeera ng'ofuna ssente ate n'obeerawo era nga weefaako. Njagala nsokere ddala ku mukyala akola aka, bw'oba nga okolera awaka njagala omanyi nti ebaako tayimu ey'okukola, ebaayo ne tayimu ey'okumala okukola, n'onaaba ne weekolako make-up n'oba nga agenda ayingira ekibuga. Omanya abakyala be bagwira leva awo kwe kumanya n'abeera mu waka akola waka ali mu nkoko ali mu kino ali mu kiri agenze mu nnimiro ali mu mwanya ali mu muwogo ali mu lumonde ate n'amala n'ateekolako gokkakana omwami agenda we yakulese nga yeesibye dosi agenda okudda ng'era oli mu leeso kati n'obeera nti naawe kennyini ekintu kyagala naye tandikira mu kwagala ekintu ekyo. Ekyokubiri, olina ebintu omukyala by'osobola okukolera ddala waka ne bivaamu ssente. Bw'obeera ng'oli mu kyalo oba ng'oli mu kibuga osobola okutunulya ebintu by'osobola okukolera awaka. Gamba nga abamu osobola okulunda enkoko n'obukoko obuganda nga gw'olina obukoko bw'obuganda osobola okuzimba ebigundi bino eby'amadaala n'obeera ng'olunda n'enkoko eziwera. Oyinza okukola obukoko buli loko nga gobeera n'amajiga agali loko. Oyinza okugamba nze awaka ndi waka naye nkola paper bags. So osobola okukola bu snacks obuba bukolera waka. Osobola okulima obutiko babukolera waka. Ne woba ogenda nti kankole spices ozikolera waka. Eriyo kati abakyala abakola kamulali. Cottage industries ezisinga mu China ziva waka. Ebintu ebisinga bye tugenda ne tugula ne twegomba n'olaba abantu oyamba kakati nze oyinza okundaba nga nnyambadde omwami wange yakangulira akasuuti kano kuba ye wabbulu. Kakati bw'amala akangulidde nyiridde naye bw'oba ogenze mu nsi gye ziva ojja kusanga nga abantu abakola zino engoye olugoye luno lwennyambadde oba kano oba nga babukolera waka nga bakolera waka ne bamala ne bakola branding balina kampani ebawa lebo. Okitegeera ndowooza. So abakyala njagala mbazzeemu amaanyi nti ensi ze tweyagaza China, Thailand, Kebe, Turkey abantu abasinga bakolera waka. Osanga nga omwami n'omukyala n'abaana ne family bakolera waka. N'olwekyo okubeera waka tekikulemesa kubaako kyokola. Bizinesi ezisinga zikolebwa waka. Essaawa eno wenjogerera nina mutabani wange yatandise okukola sabbuuni kazibwe era bagiyita kate naye amutandikidde waka wano awaka wano era ali wano asoma ali ku university asoma mateeka naye kakati akoze sabbuuni wa waka era ali wano sobola n'okumubalagako abantu naye waka kitegeeza nti omukyala yenna ne bw'obeera nga oli waka osobola okukolerawo ebyo ne bw'obeera ng'oli waka osobola okusibirawo enviiri gwe nga bakusanga waka. Ne bw'obeera ng'oli waka osobola okugamba mikwano gyo abalina abaana gwe n'obeera nga gw'obasigaza ne bagenda ne bakola ne bakulekera abaana. Buli omu n'akulekera ng'omutwalo buli lunaku. Ogenda okwesanga ng'omutwalo buli lunaku buli omu omuliddeko emitwalo 3. Okiraba ndowooza. So therefore abakyala njagala mbakakase nti gw'okuleka awaka oyinza okwesanga kikuwonya bingi. Kuba manyi abakyala abangi nnyo abagenda mu kibuga naye ne zaakoze mu dduuka nga bw'abala emmere gy'alidde bw'abala amafuta tasobola na kuddaka nga tasobola kuddaka. Kati wobanga omwami wo kyayagala kimukolere. Ebiseera ebisinga abaami tetulina bakayanya nnyo bw'oba ng'oyagala emirembe naye ng'ate mu ekyo kyabagambye okukukolera ate omwami bw'anaalaba ng'okitaddemu amaanyi naye ajja kwongera ku supporting. Bw'anaalaba ng'okola ng'alaba mukyala wange akola akatiko kati omanyi nti akatiko bakakolamu wayini kati nyabo bakola wayini mu katiko bakolamu kaawa anywebwa ku kyayi bakolamu ebintu bingi. Kati omwami anakulaba ng'okolamuga bannange eddadi njagala nakuteekamu kano ojja kwesanga ate akusapootinga. N'olwekyo abakyala okukolera waka si kibi mukitwale nga kirungi ate mbasaba ku wiikendi ate vaako awaka genda mu kyaki oyambale weeteekemu onyirire oleme kubanga gw'oli waka noonyayo ebibiina by'abakyala banno mu nnaku endala ng'olw'omukaaga oba Sande osobola okubeera nga musobola okumiitinga ne mwogerera wamu ne kikuyambako okuvaamu ekintu ekyo ekyokukolera waka kubanga ekyo abakyala abasinga obungi kye kisinga obbatawaanya.